Fa okumeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo tukwebaza nnyo okugoberera programu eno. Mpayo olwasawa ngene nfune ekikomando kyakulya nenga sina tabu naye era yagenda nfaayo nange saagitegeera nga nze ng'omuntu okubaza alinaku z'omwezi nga 27 nkuba yasula ng'etonnya yali etonnya ku makya waliwo omulenzi gwe bayita Roja era mukiga yamuleeta n'amufunira omulimu oyo mukadde ne bakeera ne bafuluma. Nali neebase nze nampita Businge ffe tugenze ne mubuuza mulagaba tulina gye tulaga ne Roja ne mukadde ne mugamba isoke ne bagenda. So bwe bagenda nze nange bwakya ku makya ne nfulumya piki yange ne ngenda okukola. Yagenda nga ali mulamu yedde nga tena kalwadde naaka yadde n'omusujja nga tagulina mu bulamu bwe. Tebakubuulira ki kye bagenda kukolayo? Tewali yadde n'omulundi ogumu sina kyemmanyi kyonna naye kati nasiba nze nga mpambana byange kunoonya ekikumi ku bbala. So nze nali olaba nze mbeera nnyo ku ttota eyo waliwo totwale ngenda kusamba puulu yange mani nama akasente kange nga nyamu kabiya kange. So zali ssaawa 2 nengamba nsibye nga sirabye ku mukiga gye balaze nga tebakomawo bakomyewo simanyi. Nempitirawo nempakinga piki yange wabweru kusindika geeti nga nzigale nenkonkona ne bajja ne bakola ki ne bagulawo geeti Roja. So bwe bagulawo geeti nenyambuka waggulu manyi nze mbadde nina ensasage yange njagala nnyo olwali. Tewabakulisaayo gye baali balaze? Kati nze mmanyi gye baali balaze nali simanyi ate mbakuliseeyo nga ati balina kye bandeetedde ekyokulya nenyingira munda
nasanga nga muwala naye Roger ne batulawa ku lujja ku step. Ne mbabuuza mukiga aliwa? Mukiga nga bamugalidde munda. Mukiga bwe yawulira eddoboozi yanagamba Roger n'angamba obusinge mukiga muleke akooye. Ne mubuuza akooye abadde ki? Natunulira Roger ne Kesande ne mbatunulira bwe nti kyenakola nakyuka mulundi gumu nenfuluma ekyaddako saakitegeera. Abamu ku batuuze ab'embalwa naddala abo abaali bamanyi obulungi mukiga amawulire ag'okufa kwe gaaba ku bawala era ne beebuuza ebibuuzo bingi ku ngeri omuntu eyatwaliddwa nga mulamu katebule nga bamututte nti bamuwe eddagala erimujja ku mwenge ate gye babategeeza mu nnaku 2 nti afudde. Era obutali bumativu mu batuuze obwo bwatandikira awo ne gye buli eno si bamativu. Mukiga ayogerwako gwe wamumanyi otya? Mukiga kale simanyi bulungi oba yansanga ku kyalo kuno oba namusangako naye nga mbadde maze emyaka buzange 3 okuva mu covid eyasooka nga mumanyi. Era abadde kuno ku kyalo nga yeekolera emirimu gye oba olina by'oyagala kukolere nga abikukolera. Kugamba abadde muntu nga kwegamba nga ne ku stage y'oku boda wali nga bw'otuuka oyinza okulowooza oba alinawo stage naye oba wa boda naye nga abantu bonna ali soso nabo. Mirimu ki gy'abadde atera okukola? Abadde alina ekikomera ky'omugagga wali wabadde abeera wabadde akuuma ng'omugagga ettaka lye yalisiba ekikomera n'azimbamu bulurumu 2 kati Mukiga wabadde abeera wabadde asula nga bwakuumawo naye nga abadde avaayo n'akola emirimu emirala outside. Yensonga lwaki tubadde tumumanyi ng'ali soso nnyo n'abantu. Ebyamutuukako obimanya otya? Ebyamutuukako mbimanya nga Mukiga amaze okufa kubanga the day before nga Mukiga tannafa actually twaliwo ku dduuka waliwo edduuka awo waliwo muzeeyi bamuyita muzeeyi Charles alinawo edduuka twali awo olweggulo nga bamunyumyako Mukiga bamututte e Masaka simanyi bamuwa eddagala erimujja ku mwenge kati saawa zino Mukiga ali mu mbeera mbi naye ng'alogoota na kintu kimu ngenda kufa nga abaana bange sibalabye. Kati nga bw'omanyi nga kicreating attention mumanye Mukiga ali atya saawa zino. But the next day twagala okulaba Mukiga ate mbu Mukiga yafudde ate eyamutwala e Masaka amuwa omwenge bamuwa eddagala erimujja ku mwenge ate yasindise emmotoka ye Prado Mukiga bamugyewo nga tebatubikidde. Kwegamba ne tusigala nga twebuuza ebibuuzo. Mukiga abadde muntu w'abantu lwaki bamutwala bwe batyo bamuziike tetutegedde yaani eyamututte era kyabadde amulumirirwa okutuuka awo. Kwegamba nga byebibuuzo bye twebuuza nga tebirina ansa yadde bate ne be baabikirawo kubagamba babagamba ng'olwedde omulambo bamaze okugutwala abagulongoosa oguteeka mu mmotoka okola ki abo bonna byonna baabikola naye nga bamaze omutwala bamugjeewo. Muntu ki oyo ayogerwako eyamutwala e Masaka? Waliwo omukyala alina amaka ge wali oluguudo baluyita Tito Kagwa alinawo amaka ge kati ye yamutwala e Masaka bamuwa eddagala erimujja ku mwenge ate y'omuntu y'omu Mukiga amaze okufa immediately n'asindika mmotoka emugjewo ku kyalo nga tebabikiddeko yadde omuntu. So kino kisigala nga kirese ebibuuzo ebitalina nnyo ansa. Mukiga ono we yava e Masaka n'akomawo yabeerawo ennaku mmeka? Abeerawo ennaku 2. Olunaku olwasooka be yagambako ono omu ku ono obusinge bwe yagamba nti okuva lwe nava e Masaka ebintu bisula bintuga kuba yamulabako feesi yonna yali ezimbye malayika yiye nga buli bwatambula yeekuba ku bisenge yeekona ku bisenge ng'omutwe gulinga oguwunzeemu. Kuba yayogerera awo ebigambo ng'agamba ngenda kufa nga abaana bange sibalabye ndowooza omutwe gwali gumaze okuwunga. So
the next day oba n'asulawo kati awo teyaddamu. Talina kyajjukira ku byamukolwako nga bali e Masaka. Ye agamba baamuwa eddagala yaddamu okutegeera nga bamukomezaawo wano Embalwa. So okuva lwe baamuwa eddagala teyaddamu kutegeera, yaddamu okutegeera nga bamukomezaawo wano. Ebyo yasobola okwogera ng'akyali mulamu. Yali akola kale, yali musajja alima nga mulimu gwe gwa kulima alima kulimira abantu bamuwa ku kasente. Kati awo yali abeera oyo ye mwenyini mukiga yanfunirawo awo okukola ki ne banfunira omulimu. Nze yaliwo nga yingini yazimba ekyo kikomera era mukiga yankonekitinga kwoyo omugagga. Mwabadde asula mu kikomera, mwabadde asula mwenyini kikomera nze yakizimba kyonna n'akayumba ke yali asulamu nze yakateereza. Twakasangamu nga bakazimba naye nkateereza nekukuba plasita buli kimu n'ekikomera nekizimba bulungi nekikuba plasita. Kati ebyokugenda e Masaka wabimanyaako? Nabimanyaako era nasembayo kwogera naye lwali lwa Mande. Twali naye olweggulo yali ssaawa nga 3 n'aŋŋamba era twali tutudde wali ku dduuka liri era twavayo ffenna nze nenzikirira gye nsula naye n'agenda eri gy'asula nga tetunaba kugenda. Yaŋŋamba enkya waliwo omukadde oli eri kutitoka gwa mbagenda kuntwala e Masaka banzije ku Mwenge. Ne mugamba bagenda kutwala mu ddwaliro. N'aŋŋamba mbu waliwo omuntu bwali e Masaka mbajja abantu ku Mwenge. Ne mugamba naye oli muntu mukulu erowooze oba okkiriza oba ogaana gw'amanyi. Awo we nakoma okwogera naye. Sadda biki bye waddamu okuwulira? Olwaddamu okuwulira nti mukiga afudde. Mu kugoberera fayiro eno ku nfa ya Benon, abatuuze abalina obutali bumativu balina bye banokolayo bye bagamba nti kwe beesigama okuteebereza nti waaliwo ekikyamu ekyakolebwa ku mukiga ekyamuviirako okufa. Era ebyo byemu ku bye baategeeza poliisi nga baagala erondoola omusango guno yetuuke ku ntobo yaagwo. Mukiga okufa kwo okumanya otya? Mukiga byali biwanvu nnyo. Mukiga byankanga nnyo. Mukiga namulaba ggulo kawungeezi nga nva Kireka ndi ku bodaboda nimpisaamu omukono ninkuba mu ngalo nimuyita bwe nti ku lunaku olwo waliwo omupiira. Nze ndaga omupiira nga nziruka nyanguwa ku sanga omupiira nga tegunatandika nseetinga omupiira gwange. Ekimumpitisa Mukiga ye yali afukirira potisi zange ezo amazzi n'obuli mulimu obwawanno obulala obutonotono. Kaakati muyita bwe nti ajje ng'amanyi nti bw'anandaba ng'amuyita agenda kujja ng'angoberera ajje. Ate engeri bodaboda gye yali etambula saategeera nti asituse oba tasituse oba yasigala kuba namulengera ng'atudde ku lubalaza ewuwe mu mulyango. Nenzija olwatuuka wano nimba bize omupiira gwali gutandika. Netulinda netunyuka nga Mukiga simulabye. Olwo kati engeri olwazukuka ku makya olwazukuka bwe nti ndaba poliisi ezo nga ziraakinga amazzi ng'ate zabadde zakuyibwamu ggulo. Ningamba poliisi zino omusana ogenda kuziyisa bubi. Mukiga ye nga talabika. Ninfuluma wabweru awo nsobole oba okumuyita okumulengera kuba mbadde ebiseera ebisinga bwenyimirira awo siyinza kumala eddakiika 2-3 nga simulabye mpozi nga taliiko ku kyalo.
kati olwayimirira awo oyo omukyala kyabudampita najja nangamba mukiga afudde kunze mukiga afudde ki mukiga gwe nalabye akawungeezi nakamba ate mufu mbu bamusanze ku makya afudde ngamba nenzikirira ku stage ya boda awo kutuuka ku stage ya boda nsanga emboozi yeemu ti mukiga akoze eki afudde mbu ate n'okumutwala bamututte nengamba omuntu eyafudde kiro kale bweba yafudde kiro ate saawa zino bamututte kijja kitya kati immediately nenkwata essimu nenkubira omuwala eyali asula naye ku kayumba ke kamu ku nyumba yemu nemukubira olwamukubira nankwata nangamba wategedde mukiga afudde konze afudde nenkiki ekibaddewo ntate mukiga wuno tumutwala na mukyalo twasimbudde dda era zigenda kwera saawa 8-9 tujja kuba tutuuse kiraga nti baali batuuse ddawo batuuseko wala konze tate manya businje bagenze ku poliisi manya biki nimbabuuza kati mukiga bw'aba afudde mumusanze afudde muyiseko poliisi okukeberako kulaba ekiki ekimuse oba mututeko mudwaliro ntate ffe tulwanye bulwanyi okumutwala wa agamba neyiyiza ng'omukazi nekwata mutwale mukyalo okuba nze manye ewaabwe konze okay saamubuuza bingi ng'omuntu yena afiiridde omuntu wali close naye nenkomaawo kati ninsija nisitandika okunoonya ngeri kijja bagenda okuziika baziika ddi ebyo nga njagala kubuuza naye oluvannyuma nga batuuse kati oluvannyuma olwaddako ogenda okumukubira ng'ate essimu takwata nemuddamu ogwokusatu ng'essimu teriiko olwo awo nembivaako kigambadde maze naye emyaka 3 natandika okumumanya nga nje kulya mu kitundu kino nalina mu woteeri mukiga nga nyambako kunkimira ku mazzi mukiga netutambula ffenna mpaka omwezi guno katonda wamujjuludde embeera ze zaali zitya mukiga yali talina nnyo obuzibu ku kyalo kuno era ekyalo kyonna tewali muntu gwali avumye adde okuyombesa abadde talwana abadde tayomba ng'era bw'otandika ebintu by'okuyomba asituka busitusi n'agenda ewaka abadde si muyombi abadde talina mpisaanyi abadde si mubbi abadde si muyaaye abadde muntu mulamu nga musajja mukulu wabuvunaanyizibwa kiki kye wategeera ku kufa kwe mukiga nakeera ku makya lwa lunaku lwakuna nenzigulawo naye naakamala okuggulawo ne wajja omukyala nga bamuyita Nagawa n'angamba mbu mukiga afudde neneekanga nemubuuza mukiga nga tabadde mulwadde afudde ki n'angamba munange mukiga afudde era wendi wano nva kumuzinga era n'omulambo bagututte nemugamba Nagawa omanye ebbanga litumaze ne mukiga notambuulira wandigambyeko obusinde nenamba yange nankubirako nenzija nendaba ku mukiga esaawa esembayo naye mukiga nemumudusabudusa bwemutyo ng'omubbi w'enkoko nansirika busirisi nasala oluguudo najja nabikira abalala nentambula nengenda ewa mukiga kuba gyadde asula mbadde manyiyo nentuuka nga kituufu omulambo teguliiyo kati bwe natuuka nga omulambo teguliiyo nenkomawo bwe nakomawo nenjogeramu ne bannange buli omu nga yeewuunya netuddamu netukuŋŋaana abantu nga 8 netuddamu netutuuza Nagawa netumugamba naye Nagawa tubula ekituufu mukiga nga teyabadde mulwadde yafudde ki kuba tuba tumaze ennaku 2 nga tetumulabako yafudde ki kati Nagawa okutugamba nti Roja ne mukadde bamutwala e Masaka kumuwa ku ddagala erimujja ku Mwenge okuva lwe bamuwa eddagala eri bamutwala ku Lwokubiri ku makya ne bamukomyawo ku Lwokubiri olw'eggulu nti ne bamugamba nti takirizibwa kufuluma ne bamuggalira nti era Roja ne Kesande bamugalira ne bagamba tasooka abeereko mu nnyumba nga tafuluma kaakati lwakeera ku makya olwokuna
nga mukiga mufu. Ne mubuuza ye Roja yali luddawa. Ti Roja twasembye kumulaba kiro. Bukedde ku makya n'ankubira n'aŋŋamba omukiga afudde. Okuva kwolwo essimu ye tenaakuddako. Ne mugamba te kaakati mukigwe kumuddusa bwe batyo kibadde buzibu ki. Nti nze mbadde neebase saa 12 kesande n'ankonkona. N'aŋŋamba nagawa mbadde nsaba gy'onyambeko. Mukiga atabuse. Ne nyambuka okutuuka nga mukiga yafudde nga n'okuwola yawoze. N'aŋŋamba mbadde nsaba onyambeko nagawa tumuzinge. Nti era mukadde abadde amaze okumpa emmotoka njagala kumutwalirawo katikati. Nti ne muyambako ne tunaaza omulambo, tutamala okunaaza omulambo ne tuguzinga mu biveera ne tuguteeka mu bbuutu. Nti naye Hagereke n'adde nyambadde nayiti ne ŋŋamba kansooke nzire ewaka naabeko ndyoke nzije okubika. Mbu naye ngenze okuvaayo ng'emmotoka yasimbudde dda yagenze. Ne mubuuza okomye okwogera ne Kesande nga batuuse wa. Nti nkomye okwogera ne Kesande nga batuuse Busega. Ne ŋŋamba ng'abadde atuuse wala. Nti ntabadde atuuse ne mugamba famire ya mukiga terina go bantu b'omanyiko kuno. Nti waliyo sisita we naye abadde ali communicating ne Kesande nga Kesande ayagala bafune bamusanga basinkana batambule naye. Twaddamu okuba ku simu ya Kesande nga teriiko. Fa ku mmeeza gy'okyalaba era tugoberedde fayiro ya Benon ku nfa ya mukiga Benon ARINAITWE. Ebimu ku bisinga okuluma abatuuze abaali bamumanyi ennyo be yali awangaala nabo embalwa kwe kuba nti tebaasobola na kumuziikako ate nga obubaka obwali bujja engeri gye baagezaako ennyo okugenda okuziika naye empuliziganya eyo ng'egezaako bo kye bagamba nti mu bugenderevu okubalemesa okugenda mu kuziika nakyo kyabakuba wala era by'ebimu ku bye beesigamako okugamba nti waaliwo ekitaali kituufu ku nfa ya munnaabwe. Nze bwe bimala okutuukawo naye na sayiti gye nali nsuuziza nga simaliriza ndeka wano nga mbagamba munteke ku lisite y'abantu abagenda okuziika. Kati mbanga ndi ku sayiti nga bankubira nga baŋŋamba saawa zino badde bagezaako okukwatagana nabi kuba olwedi twali tumaze okufuna enamba ya maama we. Mbu naye bano bwe baali basimbula nga batwala omulambo bamu ku babooda ne bagenda ku poliisi ne baripootinga. Bwe bamala okuripootinga mbu poliisi negezaako okukubira be bamanya nti be balina omulambo bali mu gutwala mbu bagukomyewo. Ekyo kye nawulira nga kye baŋŋamba mbu bwe bakuba omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu bali amasimu ne bagajjako. Bamala okuggyako amasimu ne bavuga paka era amasimu tebaddamu bakubira. Kati bano abeeno bakubira abeeri gye bali bamutwala. Emmotoka bweti ne bweti n'abantu bwe bati baleeta omulambo gwa mukiga naye guliko ebibuuzo bagukusiza bagututte tebabikiddeeko tebabikidde yadde abantu kati bali abeeri ne babalinda. Bwe bamala okugutuusa omulambo n'emmotoka n'abaguleese basooke babakwate babeerewo paka nga bamaze okufuna okunnyonnyolwa okutuufu mukiga yafudde atya lwaki bamuleese bwe batyo. Kati bwe bale bwe baatuuka ndowooza ne babakwata n'emmotoka naye nga twogerako ne maama we ng'atugamba nti bwe baamala okumutuusa bano poliisi ne bakwata ne batwala. Bwe yabatwala ate omulambo ne bagujjawo ne bagutwala mu ddwaliro. The next day tumaze osasula mmotoka tusimbula twali tusimbula saa 6 ogw'ekiro nga tumanyi okuziika kwa nkya nga poliisi yonna eyeeri yonna yaggwayo nga be bakoze kuziika. Tugenda okwogera ne maama we nga maama we atugamba naye simanyi kigenda mu maaso omwana wange abadde alinga akola oba mu poliisi kuba poliisi yejjudde wano yekoze ku by'okuziika byonna. Ndowooza ne maama tebamukkiriza yadde n'okuwa speech bayogerako kimu mukiga abadde alina abaana 3 ebisigadde ate nga nekyasinga otwewuunyisa postmortem reporting eraga nti omuntu abadde afudde ennaku oba nga 4 ng'amaze n'okwonooneka awunya y'ensonga lwaki bamuyisaako obuyisa mangu. Naye nga ffe ab'e Kampala tukimanyi nti mukiga yafa like n'olunaku olw'eggulo. Ate postmortem report egamba etya nti omuntu yafudde abadde amaze n'okwonooneka avunze nga ensonga lwaki awunya. So ekyo kyokka nekyongero tulaga nti waliwo ebintu ebirala bye bali mu kukusanga tebaagala tumanye. Poliisi yeri mu kuziika omuntu
postmortem report eraga nti omuntu abadde yafiira mu nyumba ng'amaze n'okwonooneka naye nga yafudde like yesterday. Batuuka batya okukola postmortem report? Anti kati bwe batuusa omulambo eri ng'abali eri babalinze ate suubira nti waliwo n'ebbaluwa gye baafuna okuva eno ng'etransportinga omulambo naye erabika teyaliwo. Bamala otuuka eri ng'abatuuze babakwata omulambo bagututte ku ddwaliro kati ndowooza okukola postmortem ku ddwaliro eri so mu kugutransportinga okugujja eno tegwali tegulina postmortem gwali tegulina ripooti yonna. Kaakati netuteekateeka ne tugamba katugoberere mukiga tugende tumuziike ne tukwata ekitabo ne tutandika okunoonya amabugo. Enkeera olwokutaano nga twagala kusimbula ku lwokutaano tutoke eri ku makya tubeerewo mu kuziika. Bwali buteera saa 8 ne tukubayo essimu ne batuwa mama wa mukiga. Mama wa mukiga n'agamba nti muno okuziika si kwa Lwakutaano kwa Lwamukaaga nti era abaaze eno omulambo tugututte mu mokyale bano abaamuleese babatte ku poliisi. Ne mugamba otegedde ekyase mutabani wo kuba nze mwennyini nze namukubira nafuna enamba ye neemukubira waliwo yagimpa. N'agamba sinategeera kufa kwa mutabani wange naye ndi wano ku poliisi mbadde nkyamaliriza ensonga ngende ku mokyale nsobole okumulabako nti tekitegeeza atuuseeyo omulabyeko. N'agamba nze batuuse wano tebankubidde essimu ate Kesanda alina enamba yange tankubidde nti ali mu kundeetera mulambo. Mbadde nakava ne mu nnimiro ndaba emmotoka epakinga mu luggya ndaba omuntu bamutuuziza ayambadde kanzu ne kooti bamusibye akaleesu ku feesi. Kesanda afuluma kuba ye Kesanda emumanyi weeno. Kesanda afuluma ngamba munaye mutabani we yatufuddeko. Mubuuza ate mutabani wange yabadde mulwadde nga tewasobodde kunkubira kubanga mama mukiga yangamba Kesande mulamu wa mukiga ali yawasa sisita wa Kesande ne baawukana namuzaamu omwana omu. Kaakati Kesanda okujja yajja eno ng'anoonya mulamu we nga talina waakubeera ng'ayagala asooka abeereko ne mulamu we asinzira okufuna akalimu. Nti era kaakati abadde alina akalimu ke yadde yafunye nga atunda ngoye. So n'agamba Kesande muntu weeno kubanga abadde nga mwana wa waka nti kubanga eno abadde mulamu we azaalibwa neki ne mukyala mukiga. Ne ngamba okay. Ne mugamba kaakati mukadde ogenda kukola otya nti kasooke ngende ku mokyale ndabe embeera z'omutabani wange zaalimu then tudde katuteekateeka ensonga z'okuziika enkya. Ne mugamba kale naffe tugenda kujja. Zaali ziwera ssaawa 8 mukadde nankubira n'agamba muwala wange kubule nti mukiga tuse ku mokyale ne bangamba embeera zaalimu mbi batuwadde ripooti ng'egamba nti amaze ennaku 7 nga mufu. Ne mugamba mukadde omukiga ng'abadde yafudde eggulo yafudde ku Lwokuna. N'agamba nedda ekipapula ekivudde mu mokyale kigamba nti abadde amaze ennaku 7 nga mufu yavunda dda mu ebyenda byagala kwabika. Era poliisi eri wano bagamba bagenda kumuziika. Ne mbuuza mukadde ogenda kukkiriza baziike mutabani wo mbeera tategeera? Olwo lwakumeka? Lwali Lwakutaano. N'agamba simanyi kuba kati wendi wano sikyategeera. Poliisi yeze bamaze okuzinga omumufu bamutadde mu kofini bali kumutwala kumuziika. Ne mbuuza bamutadde kabangali tamutadde kabangali ka poliisi. Nsooka nziggyako essimu ne mbulira be nali nabo nga tusonda ssente za transport. Ne tuddamu ne tukuba essimu saa 10. N'agamba mutabani wange ndi kumulaba bali kumuserengesa Magombe. Simukubyeko liso oluvannyuma simulabyeko tebanzikiriza yadde okuyiwayo ettaka wabula bakoze ki baziise buziisi. Ne ngamba maama nga kibi. N'agamba kibi naye simanyi kyakukola mmwe ababadde eyo mutabani wange abadde yeeyisa atya. Ne mugamba nkubule maama ensonga za mutabani wo abadde talina buzibu naye ensonga za mutabani wo omuntu azimanyi yoyo Kesande kuba otula naye akunnyonnyole. Mukadde ne tuggyako essimu tukuŋŋanya amabugo ne tugamusindikira. Ebituli ebirala mu nfa ya Benon mukiga abatuuze babikuba nnyo mu postmortem report oba report eraga enfa ya Benon gye bagamba nti yalaga nti omuntu yafiira mu nnyumba era yali amaze ennaku ziwera 3-4 ng'afiiridde mu nnyumba. Babatuuze kye bawakanya kuba bagamba nti ku Lwabiri mu 7 lwasiibula nga bamutwala e Masaka
ku 28 bamukomyawo era ne bamulabako mu nnyumba awo ng'ali mu mbeera eyali erimu ebibuuzo ebingi nga baga nti abantu tebabakkiriza na kumutuukako. Ku 29 ne babategeeza nti afudde era beewuunya okuba nti ate waavaayo postmortem eyo yakolebwa ng'eraga nti yafa ng'afiira mu nnyumba ne wayita ennaku ezo mulambo ne gulyoka guggyibwayo okutwalibwa era kyekyavaako n'okwanguyiriza okuziika babatuuze bye bawakanya. Omu ku batuuze amanyiddwa nga mukulu Tulyahebwa agamba nti ye yeevaamu nti wadde baali babalemesezza okugenda okuziika okwetaba mu kuziika olwa empuliziganya eyo eyali enkakanyavu, aga nti oluvannyuma yeevaamu ng'awulira omutima gwe si mumativu ku nfa ya mukwano gwoyo, n'agamba nti kaagende Kamwenge gye baaziika era agamba nti byasangayo nabyo byayongera okumwennyisa emmeeme n'okwongera okuteebereza nti waliwo ekikyamu ekyakolwa ku mukiga ekyamuviirako okufa. Era nze nakulira n'eddoboozi erigamba nti twandigenze newankubadde bamuziise ffe tugende tutuukeyo tulabe we bamuziise tukakase nti mukiga ku kituufu, kuba nze nali mpulira nga ndawutingamu ge mazima nti mukiga tafudde bandutsi bakiwaani nti bamusse kumbe mukiga nga bamutute nga tebamuziise nga mukiga nga siye mukiga afudde baziise ekintu kirala nga mpulira ndawutinga nga sikakasa nti mukiga mufu. Kati nizia ninkolagana n'oyo musajja wange oyo Deo ningamba ffe tugendeyo baffe twali wiringi kugendayo naye olw'emirimu Deo nigimulemesa ng'ate nange nkiraba nti gimulemesezza. Kati ze kyenakora nze nganze nenkeera wano nakeera zaali ssaawa nga 10 ez'ekiro neninnya wano bodaboda nentwala mpaka mu tawuni nga nze njagala gendayo ngendeyo nga ugendayo simanyiyo ngoguba mutima nakwagala kugamba nga njagala manye mukiga kituufu yafudde. Mukama n'ayamba nintuuka olw'ensonga nagendera ku simu eyali eyannye nanga nayo sinagikubako naye nkyagenda kuba nali njagala gikuba nga ntuuse eri kuba engeri gye nawulira nti ate poliisi emuziise manya biki nimpulira nga ntiddemu ningamba nja kutuukayo nange bankwatiremu nga mpulira nange obwongo bungamba nti naye engeri gye bibaddemu poliisi oyinza okutuuka eri naawe ne bakukwatiramu. Kati ninjagala ngende mbagwemu bugwi. Kati olwatuuka mu kkubo nenzijukira waliwo omwana omulenzi gwe mukiga gwe yali yampa era nga nkolera wano obulimu nga anjokyera enkoko kusigiraawo bwe bayita Simon. Kati Simon nemukubira essimu ng'essimu eyiye kweri kuba yagula bodaboda n'agitwala agenda givugira eyo Kamwenge kuba naye yali abeera naye era mukiga oyo. Kati nemukubira essimu olwamala okumukubira essimu nankwata nimugamba ngenda kuziika mukiga ko ye anti mukiga bava kungamba wano naye ate bangambye nti mukiga yakoze eki bamuziise kunze kakati ekyonookora gwe sooka otuuke oye Simon sooka otuuke tugendeyo tulabe kunze kale nga tewayita budde buwanvu kuba nali nsembedde kumpi ne gye yali nemutuukako netuvugana nti ku bodaboda netuvuga nesituukayo nga neyo mukadde tetugikubyeko olw'ensonga kuba nafuna eri amanyiyo. Lwatuukayo twasanga abantu nga bali ku lumbe ng'omuntu awafudde omuntu wonna nga wabeera naye okutuukawo tekyali kyangu mpulira nga obwo ntyawoko naye obugumu bwe nali nabwo nze nga ntuuka. Kiki wasanga mu lumbe? Nasanga bonna bali awo banakuwavu wabula nga tebamanyi mukiga yafudde atya, tebamanyi nga nabo bali awo tebakitegeera mukiga yafudde atya, lwaki bamuvuze mu motoka ey'obuyonjo. Ebyo byonna ebibuuzo bali ansi ezo bali tebanaba kuzifuna nga tebayina kye bakola ki tebayina kye bamanyi. Kati olwamala okwogerako n'omu babiri kyavudde
oli Simon engeri gye yali amanyi mukadde we Kyavudde agamba mukadde we wuuno tugenda ne situuka ku mukadde we Kyavudde we twali tutudde n'atugyawo n'atwongera munda we atuteeka kugamba asituuza obulungi n'asituuza bulungi deni tutandika okunyumya kati kwe kubanyumiza emboozi eri eno wanze nali manyi kiri eno ate baali tebanaba kukitegeerako kati kwe kugamba teye kati tukole tutya konze muyina postmortem report kubambu obano olwamala ku reportinga ne baddayo olwamala okugenda bano tubakubidde simu batugamba omuntu omufu bamutwala bano abamu ne bagamba mbu bagenda ku reportinga ku poliisi ndowooza mbu ne bareportinga kati olwamala ku reportinga ni bano ndowooza poliisi nekubira eyeeri bwensuubira nga nze de nabeeri ne babeetegekera ne babakwata immediately moto wanga yakatuuka bweti ne bagikwata n'omufu waako ne abavuze n'abaali bamututte kati kutuukawo nga bangamba mbu bali ku poliisi eyeeri eyakamwenje kati nze ne bangamba n'okungamba omusajja omu yangamba Yazidi bamuyita Yazidi yangamba mbu tugendeyo ku poliisi tubalabe kati nze mwabo bonna gwe nali njagala okulaba yali Kesande oyo omuwala yali amututte kuba nze gwe nali manyi abalala nali sibamanyi. Kesande ono aliwa akwatagana atya ne Mugisha? Kati si Mugisha bamuyita mukiga. Akwatagana atya ne mukiga Kesande ono? Kesande ye muwala gwe yali abeera naye mu nyumba. Simanyi bakwatagana ddi bakwatagana batya wabula nze okugenda okumanya mukiga oyo ng'ali ne Kesande oyo kati ne Kesande naye nimumanyira ku mukiga olwokuba yali waawa n'ogamba nga nkola naye wano kiwulira tyawo byebyo bye nasanga eri ne tunyumyanyumyamuko bagamba kati engeri postmortem engeri gyegenda okuvaayo katugirinde tulabe kyeyogera era saasulayo nenkomawo. Nganze nange nebuuza mukiga yafa atya lwakuba mukiga yansiibula bulungi era bwe yali afuluma n'angamba businja engenze nayogera ekigambo kimu era kinasemba okuwuliriza mu mutima mu bulamu bwe yogera ekigambo kimu yamaawe n'afuluma naye engere mukiga yafaamu nange saakola ki saategeera nga nze ng'omuntu era kinnuma nnyo ne saakati mpulira nnyo omutima gwange teguteredde lwakuba mukwano gwange engeri gye yafaamu saategeera okutegeera okufa kwa mukiga okutuufu bali bantu ng'aba mirundi ebiri naye ng'asinga Roger era ne saakati ne bwe mukwatako saawa zino simanyi tukoma lwakuba yabulawo. Roger ye muntu asaana questioninga nga bamaze okumukwata ayogere ekituufu engeri gye omukiga yafaamu. Roger abula ddi? Ndowooza olunaku olwennyini ye baatwalira omulambo mukiga yenkennyini yabaleeta ng'abantu kubafunira emirimu okitegeera yali ayagaliza nnyo omuntu abajja mu kyalo n'abaleeta n'abafuna omulamu era Roger yamufunira omulimu gw'okuvuga oyo omukadde anti kati kunoonya Roger akwatibwe ayogere ekituufu kiri. Ekitundu kino ekisooka ku nfa ya Benon ARINAITWE eyali awangaalira embalwa mu Kira municipality twagala kiwunzikira wano. Tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri okwongera okutaganjula entambula y'omusango n'abavunaanyizibwa abalala ku Fayiro eno bye bannyonnyola ku bye batuuseeko oba oli awo n'ebikyabasibye
naddala ku muyiggo gwa Rogers oyo ayogerwako nti ye yavuga mukiga okumutwala e Masaka ew'omusawo w'ekinnansi nti bamugye ku mwenge ate ebyaddirira mu nnaku 2 mukiga oyo oba Benon Arinaitwe n'afa. Mbagaza kiseera kirungi, nze Richard Kaira Saalongo, mirembe myerere.